إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فيوش إشاري مسانيو إلينجاورو olw'okukyala kwa Sheikh Habib Abdallah hafidhahullah waraahu. Tuli mu ssanyu ery'enjawulo era tugenda mu maaso n'okumuganyulwamu mu misomo egy'enjawulo. Asaba Allah subhanahu wa ta'ala amutukuumire. Abasiraamu abali eyo mu buzuukufu bw'omuddu ne tawfiqi ya Allah eri omuddu kwe kuwa okutegeera abantu ab'omugaso eri eddiini yo. Allah baakwagadde nnyo era bakuyambye nnyo. Wa nahnu la nuzakki ala Allahi ahada. Tewali gwe tutukuliza Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu alam bi bawatin ibadihi. Allah yamanyi ebyekwese emitima gy'abaki naye tuzimbira kwebyo tumanyi kungulu nti omuntu bwe yeekwata ku baganda baffe ba mashayikhi wahum thulla namba ewirako ba mashayikhi ab'enjawulo Sheikh Habib Abdallah, Sheikh Abdurrahman Mukisa, Sheikh Adam Senjala, Sheikh Siddiq Nasir Mubiru, Sheikh Musa Muzammil, Abu Najiba, banji ba mashayikhi abali mu ggwanga abakola omulimu ogwa daawa. Tulina essuubi nti omuntu bwe yeekwata ku ba mashayikhi abo munnange ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asobola okumuleeta yawmal qiyama nga si wa kuyingira buyingiza ejjana wabula nga agenda kuyingira ejjana firdausi eya waggulu gye nsaba Allah fenna abeerenga agituwa. Amin. Tafaddal ya Sheikh hafidhakallah. Naam, alhamdulillah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'du, oluvannyuma lw'ebigambo omuganda wange byayogedde nyongerezaako bugambo butonotono kubikola oluusi bye tutera okukola naddala abali mu ggwanga ery'ewaffe Uganda abasiraamu. Akasookera ddala kwekuba nti oluusi abasiraamu bwe tunyigirizibwa tunyiiga ne tufuna obusungu ne tubiwalampa ebituuti ne tubikozesa mu ngeri etali yavunaanyizibwa ng'era kwe tukuleemingira hukuuku zaffe. Naye obujulizi bwonna muganda ffe abusomye ng'alaga nti byonna bye tusanga mu kulembeze tulina kubeera bagumiikiriza. Mu hadisi emu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wabanga abalyazamanyiza omukulembeze mwe mutuukirize kye muteekeddwa okutuukiriza be mumubanja mu birinde waani ewa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo baganda bange manhaji eyo oluusi ekolebwa abantu okuwalampa ebituuti ne balumba abakulembeze si manhaji ya busiraamu era zimu ku afukaaru z'ekikawariji. Ekyokubiri manhaji y'okwekalakaasa, enkola y'okwekalakaasa kubeera okwekalakaasa okw'eddembe oba okutali kwa ddembe. Naye kimanyiddwa nti waffe kutera kubeera nga kwekalakaasa si kwa ddembe kubeeramu okulyaza amanya hukuuku z'abantu omuli okunyaga, okukola effujjo n'erifaanana bwe bityo, okwokya ebipiira lukola effujjo, okutta n'okukuba n'okuluutinga byonna byonna bannange tebanko manhaji ya busiraamu nga munoonya kulongoosa ate nga mwonoona nyono neefaanagana bwetyo. N'olwekyo neyo yayo mizimu ku afukaaru z'abamunharifin abavudde ku mulamwa. Ekyokusatu al-khuruj an wulati al-umur, okuva oba okuwaggula n'okufuluma ku bakulembeze kulimu emiteeko. Bugimu ku miteeko gy'okwaggula ku bakulembeze okubeewaggulako ne tubavaako ne tuyingira ensiko ng'abamu bwe bagamba nti bagenda kutaasa ddiini ne bagenda ne bayingira ensiko mbu bataasa ddiini ne bakwata emiriro. Emanhaji eyo si yabuki si ya busiraamu kubanga obusiraamu si butaasibwa. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatusomesa jihaadi butabeteekeddwa okulwana. Engeri endala ey'okwewaggula ku bakulembeze kwe kulinnya ebituuti ne tutandika okulangira abakulembeze ne tubavuma ne tubatyoboola hukuuku zaabwe. Naye nakyo ekyo si buki si kikola kya busiraamu wabula manhaji y'abamunharifin. Engeri endala era ekolebwa y'engeri y'okukuma omuliro n'okwogera obumogo n'okukyamula abantu nga tubasindika bagende
betamu mu bimu ku bibiina imma ebirwanira eddembe ebyesimbyewo nga biraga nti byo bagenda kubalwanira babaddizeho koko zaabwe naye nga hakka nkimanyiddwa ti bonna buli ajja abalaga nti agenda bawa omugaati era mulwanire omugaati gwammwe mulwanire rights zammwe mulwanire naye ngaekituufu tebalwanira rights zaabwe. Omusiraamu ekituufu kyateekeddwa okubanga ekigendererwa kyo kyeyandibadde alwanira ekikulu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nakubeera nga anoonya kuwangula jjana. Kale nolwekyo twekisa abasiraamu nga tubagamba mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Omusiraamu yenna senga afunira obuzibu mu mbeera ezifaanagana bwe zityo talina kyagenda kubanja Allah era tatwalibwa nti mujahiri afidde mu kkubo lya Allah wa innama bafudde mitatun jahiliya okufa okw'ekijahiliya aadhana Allahu minha. Allah kutusaba tukola atya atutaase. Kakati abalungi ab'ebitiibwa tugenze ku masala amalala amasala age-15 agamba rahimahullah nara hadhihi aljamaat almuasira almutakathira sababan lifurqati almuslimina wa id'afihim. Naam. Sheikh waffe Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah atulaga da'wa ya ahli sunnah wal jamaa era aqida fi ahli sunnah wal jamaa atulaga gamba nti ebibiina byetulaba olwaleero ebiyitirivu ennyo ebibiina hadhihi aljamaati almuasira ebibiina byetulaba ebingi ennyo olwaleero nga bwe tubiraba byonna sababan lifurqati almuslimina ebigendera byabo ebikulu kukutula mu basiraamu wa id'afihim nobbanafiya. Ebibiina byetulaba ebingi ennyo nga byetulaba nga abashiya abakadiyani bahizbu tahariri bazikiri kalenge bano baspidika abasufi babiri bakadiriya wabashadhiriya abalina afkaru z'eki ashaira bakuburiyin abetola kabuli era bazisaba. Ezo jamaati zetulaba zonna ekigendererwa kyazo ekikulu kukutula mu umma bwere kyava omubaka sallallahu alayhi wasallam agamba wasataftariqu ummati umma yange genda kwekutulamu ila 73 firqa ebinja 73 kulluha fi nnaari nga byonna byakwingira muliro illa wahida okujjako ekibinja kimu. Qila ne bakibambuuza omubaka wa Allah ma hiya ya rasulallah kyekiriwa ekinaawona n'agamba man kaana kyekyo ekinabeera ala mithli ma ana alayhi alyawm wa ashabi kyendiko olwaleero ne basahaba bange. Mu riwaya endala man kaana ala mithli ma ana wa ashabi kyekinabeera ku kyendiko ne basahaba. Mu riwaya endala yagamba aljamaa ekiriwenywereza ku mukulembeze nekigoberera amateeka g'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nolwekyo omubaka sallallahu alayhi wasallam hadisi ya Abi Huraira neibarwa tawala mu basahaba bajogera yajja mu ngeri ez'enjawulo. Omubaka sallallahu alayhi wasallam akaka anyuzaawo tenjawukana zijja kuba nyingi naye nga byonna bibingi ebyo nga tubyogedde kyokka nabyo bitafarraamu bivaamu ebingi ebirala byonna byakuyingira muliro okujjako ekibinja kimu mu ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Egendako kutulaba ebinja bisatu naye byonna byakuyingira muliro okujjako ekinabeera ku nkolo y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ne basahaba be wahum as-salafiyun abo nga basalafu bokka abalina ensubi okuwona. Amma abatabeere basalafu ebyo betuyita al-firaq al-mubtadi'a ad-dalla ebinja ebyazula mu ddiini era ebyayita nti bisiraamu naye nga byava ku mulamwa genda kuzikirira okuwona kwonna kwekwata ku nkolo y'omubaka sallallahu alayhi wasallam ne basahaba be. Amasala go-16 agamba rahimahullah نرى دعوة الإخوان المسلمين غير قادرة وغير صالحة لإصلاح المجتمع إذ قد أصبحت دعوة سياسية لا روحية وأيضا دعوة مبتدعة لأنها دعوة إلى مبايعة مجهول ودعوة فتنة لأنها قائمة على جهل وسائرة على جهل
وننصح بعض الإخوة العاملين فيها من الأفاضل بالتخلي عنها حتى لا يضيع وقتهم فيما لا ينفع الإسلام والمسلمين. وعلى المسلم أن يكون همه أن الله ينصر الإسلام والمسلمين. نعم نعم نعم. شيخ بدي أكزيندارو أجاب شيخنا الوادعي رحمه الله رحمة الأبرار، وهو مقبل بن هادي الوادعي الهمداني. ولو مكبا محدثين أبانيني أبوه مكبيرة يم نشيخ مقبل بن هادي الوادعي راوي يو همداني ngana ye مسروق ابن أجده الهمداني. مسروق ابن أجده الهمداني تابعي ومكب التابعين أبنيني أين حديث أبوزا ماما وبكرزا عائشة حديث بتريف. نعم. أقام رحمه الله نرى دعوة الإخوان المسلمين غير قادرة وغير صالحة لإصلاح المجتمع. إلى ميبيو بيتولابا كمنين بغوفيغونو kuliko ekibinja ekyatandikibwawo Hassan al-Banna ne banne ba Qutubiyina, abo abatandika ekibinja ekiyitibwa al-Ikhwan al-Muslimun. Bwekitono bwe kiyitibwa al-Ikhwanu al-Muslimun, abooluganda abaki abasiraamu. Mu Lungereza kimanyiddwa nnyo nga Muslim Brotherhood. Abasiraamu bangi tebamanyi kibinja kino olw'ensonga nti omusiraamu kimumalira okubeera nga awulidde eggwanga lya Iran teriyitibwa Islamic Republic of Iran n'aliwa tiiki okuva mu nsonda y'ekitabo okutuuka waggulu. Tiiki eyo girabye neekurosinga peegi yonna n'agamba andwaki anti eno erina registered sebu Islamic Republic. Munnange okimanyiiko nti awo bavuma basahaba gwe towuliranga beyita Islamic Republic of Iran. Munnange obadde okimanyi nti awo bagamba nti Aisha maama wabakkiriza Zaniya bakolimira Hafsa bakolimira bamaama babakkiriza bavuma basahaba Abu Bakari Umar. Kiri haramu mu Iran okutuuma erinnya Abu Bakari, okutuuma erinnya Umar, naam, okutuuma erinnya Aisha. Obadde okimanyi nti nno abo bonna bojjako eddiini bakwano ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam abakoddomi be. Naam, Abu Bakari ye taata wa Aisha, Umar ye taata wa Hafsa. Naam, obadde okimanyi nti abo bonna mu ddiini y'Abashiya min al-kuffari wa min al-munafiqina wa min al-fasaqa wal fajara. Badde okimanyi nti bayitibwa bakafiri, bayitibwa bannanfuusi, bayita Islamic Republic of Iran. Baji Islamic Republic of Iran. Kale kati ne faza singa yeeyita nti singa yeeyita musiraamu naafuna edduuki nakola edduuki eyo naga ewa musiraamu General Enterprise. Naam, faza gomanyi obulungi akulire ekigo kyebukalasa olwo agenda olwo afuuse musiraamu kubanga ewe ku dduuka lewandiiseeko ti musiraamu General Enterprises. Naam, okwanukula nti nedda. إذن العبرة ليس في المسميات والدعاء. سبيا كويتا أين أنت من الحقيقة؟ ويميل دوك التوحيد. أبشي عباد القبور بسير زباكي بانتانا عباد الأئمة بسير زبتلي الله سبحانه وتعالى بكى فليوم بكى محمد صلى الله عليه وسلم. الدنيا بيزيد دوك بكافي من أوله إلى آخره. وفكنت عندكم باكوجي كونكملو ezimidwa kafuliro w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. N'olwekyo abantu bagomaazibwa daayati ebintu ebyaki ebyokungulu erinnya ly'obusiraamu wa hakadha. Kakati Muslim Brotherhood Misiri abasiraamu bangi bajagalanga nnyo. Lwaki? Anti Muslim Brotherhood buli saa bali mu kwekalakaasa hatta ahyanan owulira olumu nga boogera ntwagala sharia. Naam, nebyo bifaanaganako bwe bityo. Abo ne babaagala. Wa hadhihi aljamaa,
ekibinja kya Muslim Brotherhood kye kimu ku bibinja ebibuze ebirina obubuze obw'amaanyi ku mulembe guno, ekizimbidde daawa yaakyo ku siyasaati, ku byobufuzi, era nga beeteefuteefu okutunda eddiini yaabwe basobole okubeera nga batuuka ku ntebe. Balina qaida egamba nataawanu fima ttafaqna alayhi wa na'dhiru ba'dana ba'da fima ikhtalafna fihi. Tukolaganire wamu kwebyo twegattako, tuyambagane, aye twesonyiwe mu ebyo tukoze tutya byetwawukanyeemu. Wansi wa qaida eyo ashii omushiya wal kafir nasrani n'omukafiri omunasara, nam rafidi batini omuntu yenna mugabinja binja gonna ag'obubuze, omusiŋŋaana ali Muslim Brotherhood, ali Muslim Brotherhood. Lwaki bagamba kino ekyokuba nti ono mushiya anti qaida egamba nti wana'dhiru ba'dana ba'da, twesonyiwe twerekereze gwetunule tutunulira munno muleke kyatu ekikulu akuyambako okutuuka ku ntebe. Bwe tunatuuka ku ntebe kati awo tulyoke tutuule tutereeze ekintu. Ne wano nga tulinnya omushiya twagala kuwanirire, n'omusufi twagala kuwanirire, n'omukatuli twagala kuwanirire, n'osiŋŋaana nga ba akbat ba coptics abakatuliki baludda abali emisiri nga bali Muslim Brotherhood, abosodox nga bali mu Muslim Brotherhood. Fahiya jamaa siyasiya hammuha alkirasi, jamaa yasalawo okukwata mukululo gwa byabufuzi nesalawo okutunda eddiini. Erimu ebintu bingi, yekola tahyij ala a'immati almuslimin. Eno embeera gy'olaba mawanga g'abasiraamu almuziri enakuwaza eyavaako eggwanga lya Libya ne bwe lyali lifaanana mu istiqrar, okubeera nga liri mu mbeera gye lirimu olwaleero lwa kwekalakaasa okwakolebwa ba Islamic ba Muslim Brotherhood n'amawanga amalala gonna, bal n'ekitta abantu ekyama ekigenda mu maaso olwaleero mu ggwanga erya Sudan, kyonna kitambulira mu kisinde kyekimu ekyokukoola abantu okwebamba mu bakulembeze, so nga abasajja tebalina kye bali, ogenda okakkana emisayi ne gitokomoka olutokomoka olw'amaanyi. Wala yunabbi'uka mithil alkhabir, akunyumiza alabyeko tafaanana nga gwakolaki nga gwawulira. Abali mu ggwanga lya Yemen balabako butereevu, mafasid obubi bw'ebibinja bino bifaanaganako bwe biti. Eggwanga lyalina istiqrar nga buli kimu kiri mu mbeera esingadde okubeera ennungi, n'osiŋŋaana nga fooda oyo gwe baakola yaleetera eggwanga okubeera nga likyankalana mu ngeri emu oba endala. Wahakadha n'amawanga mangi agasigadde, ekyagwayo Syria, ekyagwawo oludda amawanga amayitirivu n'emitawaana emiyitirivu egigudde ku basiraamu. Kati agamba nara tulaba nga daawa ya ikhwan almuslimin ghayra qadira wa ghayra saliha li islahi almujtama, si daawa erongoosa society nga bannyiniyo bwe bakireiminga. Idh olw'ensonga nti kad asbahati da'watun siyasiya, yafuuka daawa ya siyaasa ya byabufuzi, la da'wa ruhiya, so si da'wa efaayo ku kuzimba eddiini y'omuntu. Ebyokuzimba eddiini okakasa nti abatali ku busiraamu obutuufu ebyo babivaako dda. Agamba nti wa aidha era mu ngeri y'emu da'wa mubtadaa, da'wa nzuule, liannaha da'wa ila mubayaa majhula. Naam, eraga nti nno ezimbirwa kubeera nga abantu bakola albai'a, bai'a kyeki okuwera okuli sirriya, ne babeera nga bakola okuwera eri omukulembeze waabwe mu mpeera ey'ekyama ey'ekimpukumpuku. Obasiŋŋaana bali eyo nga balina obukulembeze babuweerera, ng'obukulembeze obwo si bwe buli muki, si bwe buli mu ntebe, so nga ate bai'a mu busiraamu ebeera yaani, ebeera ya sultan, ya mukulembeze yaweererwa. Ne bano baweeranga bali eno wansi, n'abeera nga mugoberezi ali mukhulisu olw'ekirayiro kye yakubira mu mpuku, bwe batyo batambuza daawa yaabwe. Kirayiro ekikubira mu mpuku akigoberera, asobola okutuusibwako kyonna kyagera kubala ki, nakuba ebirayiro, nalayira siri muvaamu gundi wange, wahakadha mu ngeri efaanaganako bwetyo. N'olwekyo bawulabalaba nti nno eyo daawa efaananako bwetyo ebeera daawa eri mubtadaa. Agamba wa da'wat fitina, era da'wa ya fitina. Fitina kyeki bino bitukoonyeeko.
emitawaana egijjudde mu mawanga g'abasiraamu gyonna nga giva ku ki wano okwekalakaasa mu ggwanga ly'Yemen kwatandikira ku kibinja bakiyita hizbu rashad hizbu islah ne kireeta abantu ku nguudo ne beekalakaasa ogenda okakana ng'eggwanga terina mukulembeze ogenda okakana abashiya abaali abanafu nga bafunye amaanyi baze bawamba eggwanga lyaki eryasana ogenda okakana nga mafaasidi mpitirivu eziva mu bintu ebikola bitya ebifaanaganako bwe bityo agenda mu maaso agadde annaha qaima ala jahlin era mu ngeri yemu tebafa kusoma diini wabula babeera awo dokita inginiya ani nga bebakulembera agabinja agafaanaganako bwe gatyo nga tebeefiirireyo n'akamu n'akeddagala kusoma ddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eraga nti wasaira ala jahl era kitambuzibwa ku jahali ku butamanya n'agenda maaso n'aga nti wanansahu ba'd al-ikhwa era tuwa amagezi baganda baffe al-amilina fiha abakyalinamu ebifo mu kibinja ekyo min al-afadhili baganda baffe ab'ebitiibwa bitakhalli anhu ebifeebwa byejjeko hatta la yadhi'a waqtuhum fima la yanfa'u al-islam wal-muslimin balike kumalya budde bwabwe mu bintu ebitagasa busiraamu n'abasiraamu wa ala al-muslim an yakuna hammuhu anna Allah yansuru al-islam wal-muslimin omusiraamu alina okubeeranga ekikulu ekimuli ku mutima era ekimutuddemu ekimutwalira obudde n'okufaayo kwonna kwe kubeeranga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asitula n'ataasa obusiraamu n'abasiraamu tugenze masala ga 17 agatuwa amma jama'atu tablighi ate betukudda kubazikiri kalenge fa ilayka ma katabahu al-akhu al-fadil Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi al-Abdali rahimahullah rahmatan wasi'a faqala hafidhahullah agamba nti wano kankusomere butereevu kankuteete wano butereevu ebyo yawandiika omanyo w'ekitiibwa Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi rahimahullah ono y'omu ku bamanyi ab'ebitiibwa abamanyifu ku mulembe guno Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi nyene kitabo al-Qawl al-Mufid era ni bitabo bye mwemuli al-Qawl al-Mufid fi adillati at-tawhid era ni bitabo bye mwemuli risala eno Sheikh jasonzeko agamba rahimahullah ya'maluna bil ahadith ad-da'ifa dawa yabwe etambulira ku hadithi ennafu bal wal mawdu'a atoba batambulane ku hadithi enjiye enjweteke je batuula wali mu sitowa ne bajiweesa ne bajireetera umma wama la asla lahu ne hadithi ezitalina kikolo kyonna josinga tayina wadde ekitabo mweri tayina wadde ekitabo ekoletya wadde ekitabo mweri kakati oyeli awangaddeko n'abazikiri wa ana minhum ndi omu kwabo abaali bawangaliddeko mu buzikiri kalenge era mbumanyi nabuwangaliramu nno sheekhe nasomanga ekitabo kya fadailu al-a'mal bayina nekye bakiyita fadailu as-sadaqat bayina nekye bakiyita hayatu as-sahaba nam muntakhabul ahadithi ebitabo ebijjudde dalalat ne qisas nam ne qisas n'obugerogero obukoze eki obutalina musingi mutuufu mungu billa balungi ebyo nno bikubyeko ibadallah mu jamaa ya tabligh twasomanga ekitabo ekyo tukisoma mu luzungu bwe tukivunula nam yosoma mu Lungereza ntuvunula tusoma mu Lungereza ntuvunula gwe twagiranga tuteeka akagunde tuge fadailu sadaqat ahadithi ne byafaayo osobola okusingana mu ekyafayo nga kituufu byona tamuli wadde kimwe kituufu byona tamuli wadde kimwe kituufu nedda teriyo muzuuzi mu ddiini akuŋŋaanyiza buzuuzi bwe bubuze bwereeri n'atabaako haq gy'ateeka mu buzuuzi era bw'obeera nga gw'otegeera obuzuuzi otegeera obubuze ng'obutegeerera kubeera nti nno omubuze oyo tolina ky'olimuwuliramu mu mazima olimuwuliramu bubuze bwe nga bw'owulirayo akatuufu konna ng'obuze bumuvaako togenda kutegeera babuze togenda kutegeera baki togenda kutegeera babuze maamin mubtadi' teri munnabida nam okujjako abeera naki abeereyo n'amazima gasobola okwogera abayo n'akatuufu kasobola okukola ki
okwogera kwakwasiza abantu bamulowoleze ki kwakwasizayi kwakwasize mmome kakati aiwa kakati abalungi ab'ebitiibwa nekulimirako ebirimbo 10 ekituufu kimu neyiwamu amazzi yani osiŋŋaana entamu ya kiro 2 ng'erimu akafikamu akaki ng'ejjudde omuzzi yonna ekoze eki nga ne bw'okwana owunyiriza mutotegeera nti abange kasola bw'oluzigozigo kungulu ngati mwali wamulimu akantu mundeeyo kakati ebweyo tebifaanana bannabbi da babaako ne haq asobola okubayo amazima gakola atya gayogera wabula daawa y'omuntu gitunuulira omuntu ayimiriddewo ku bikolo by'eddiini abinywezaawo kyenkana ki daawa ye eyimiridde etya ku islah eyimiriddewo kugoberera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam era subhanallah bannange owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala buli batil agirekerawo amarat agirekerawo obuwufu omuntu bw'ategeera nobeera tebamunyonyodde nnyo kutunuulira abazikiri bwe bajja mu ggwanga obasiŋŋana mizikiti gyani bakampinga mizikiti gy'abaani kuba abannabbi daawe bakampinga endasi yaabwe eri luddawa eri awe bakampinga be babatololeetinga be basobola okuwangaala nabo abantu abali ku mazima tebagumiikiriza bazikiri tebagumiikiriza baki bazikiri lwaki lianna faqida shay'i la yu'tihi atalina kintu takikola ki takigaba nam kakati omuntu ayinza okuba tebalina kintu naam tebalina kintu abazikiri tebalina bw'otabalaba bambi abantu bwabala mu Punjabi ze Pakistan n'ebirevu ebiwanvu ebirungi ebyo ebinyirivu ebyo n'ebitambaala nga balowooza nti munaiba amashayikhi bazze tukyalirako wapi tolabayo abazikiri b'e Uganda bagenda Pakistan emyaka 4 tobalabayo bagenda Pakistan emyaka 4 n'obagamba nti bawula bavudde Uganda kujja kukola ki nenga musajja atusanti bamujja wali Bukoto olidde abagenze emyezi 4 basanti abafuze santi bamujja luddawa Bukoto kasayimira nayogera ku bigambawo nebikwata abantu omubabiro naga subhanallah bulijjo ndiseeka bulijjo simanyi nafuluma nimamutwalako egundi namayumba nimamutwalako luddawa nimamutwalako luddawa kati kafulumi emyezi 4 ngende Pakistan kafulumi 1 year mwaka mulamba ngende Pakistan omwaka gumu agenda okudda nga yavunulira Pakistan oluhurudu kati maheze nderehe kereti abagambye mukadde waffe abagambye nti enkuba eyo yevaamu ebikajjo nekamulali kati maheze nderehe awo abagambye nti lumonde bwagira sebo omwaka gumu oluhurudu walukwata otya oluhurudu netusiitaani oluwarabu ng'alusoma nasiitaana muganda okuleetera omuwarabu nti omuvune nti waluyitaayitamu omwaka gumu omuwarabu najjawo omuvuunulire naye se bagenda mu luhurudu n'akomawo nga kafulwali awo mawulaana nedda munnange kati faqidu shay'i la yu'tihi bannange mu da'awaati ezirikirira gye muli abasiraamu mwe muli daawa y'obuzikiri amazima ebyayo byeyolefu ekyo ekibinja kifaanananga mukoka akuŋŋaanyiziddwa obutondo bwaki obutondo bw'enkuba naye nga buli katondo amazima okamanya ebikakwatako buli katondo okamanya ebikola bitya ebikakwatako bitya anti nga naye bwolaba bwe bajja wano sebbuuza ku masikidi yaffe ne bamutwala siwe kiri ne bajja wano Katongole sula ne bamutwala ne bajjawo omuganda waffe Serwakira ne bamutwala ne bajjawo omuganda waffe Ndonjere ne bamutwala nakumeka naku 3 ne bagenda kakati eri ku kyalo gye bagenda
bo baamanya nti nno bano abajje wali ku masidiyo kasekere bakimanya tebakimanya balaba amaseeka bagatulina abagenyi bamaseeka baze tubuuzaako baze tulabako balaba bitambaala balaba gundi balaba kusitukayo basaala balaba kusenya balaba kukiri nga bagati tulaba amaseeka abazze naye gwe bw'obeera wa mazima obamanyi naawe kennyini kakati awo nga balondawo abalala nga beyongerayo nga balonda abalala olirede 3 days musta'id nagezaako inshallah nga bakukumba munnange ogenda okulaba nga bali mu kisinde batambula ali eno wakatalengera eri mu maaso ali eno emabega talengera da'awo bali omu mu kibululu teri asobola kuwabula muki munne liannahum jahala kubanga tebategera ddiini yani yowekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala qul hadhihi sabili abange lino lyekkubo lyange ad'u ila Allah nkola nga nze eri Allah ala basira nkolira kuki kuyirimu ana bwente bwenkola wamanittaba'ani na buli yenna ayagala okungoberera mu da'wa alina kukwata kkubo lyerimu ekyo ad-da'wa ala ilmin kola ng'osose kola otya obusiraamu tebuli mu kulabikirwa ti neekanga ndiseeka nedda ebyo ebyokunnyonnyola emirandira ebyokunnyonnyola ebirebe engeri gyebigira ebyokunnyonnyola engeri Allah gyolaba ebijanjalo bimwowino mugende mulabe bannange ensawo mugende mulabe bannange Allah bannange nookaabamu awo nookaabya tekitegeeza nti oli ki oli seeka ate tokkirizibwa kukola da'wa nga toli ki nga toli seeka ekikulu nnyo munnange kimanye ekyokubiri ono omuntu abuuza nti nabbi teyagamba ballighu anni walau aya mutuuse nebera aya etya eyimu eyo eyimu ku daliiri yaabwe kipimo ky'omuntu kyalina okuba nakyo wali okakkiriza okukola da'wa nga tugamba nti gwe tolaba nga waliwo omusajja asobola okubeera awo ng'amazima yakimanya nti emmotoka bw'ojja n'ogikubamu ekisumuluzo n'egaana okwaka eyinza okuba nga ekikondo kyavudde ku baatule kati obeera ku luguudo awo n'okuba emmotoka n'egaana okwaka n'ava oli kaduuka ke najja tunula olabe ekebeera wedde ekikondo kyavuddeko n'akizzaako teekamu n'okuba n'ogira n'eyaka olwo ng'akola galagi olwo ng'akola galagi kati kankola galagi nfuuse makanika tafuuse makanika oyo si makanika ayinza okuba nga alina ekira kyegattako nti asobola okuyambako emmotoka n'agikuba egundi n'agikuba jeeke nesituka omupiira nakuba nemukyusa omupiira asobola okuba nga asobola okuteeramu kana akantu kebagira omupiira naguziba ekituli si bwe kiri ebyo byonna asobola okuba nga asobola okubikola naye oyo bw'akola wali galagi ogendawo n'otwala emmotoka oyo akebere mu yinginiyo akebere ku gearbox ogimutwalira lwaki kubanga obwamakanika bwaba amakanika okukwata emmotoka n'ogibikkula n'ogisumulula ekyabaani naye tewali ayinza kunyigira ti ogano emmotoka y'omusajja gwe atali makanika ogano tugiteekako ekikondo ogiteekako otya ekikondo tewali ayinza kukikunyigirako oba ogikuba otya gundi n'ogijjako omupiira n'okyusa omupiira omulala tewali ayinza kikola kikunyigirako siwe kiri bannange ithan tewali akuyinako mutawaana gamba ku muntu nti munnange tonywa sigala tewali ayinza kukugaana nti togamba ku bantu kunywa sigala olina kubeera seeka nedda wali ofaanananga omuntu wakkiriza okuyamba ku muntu omuteeka ekikondo ku baatule siwe kiri makulu geegamu okkirizibwa okugamba ku muntu ekintu kyonna ekyeddiini okumugambako owayi kino naye tokkirizibwa kuteekamu ngatto nti nagenze mu ddaawa ekyo kyabasomye eddiini naye munka yonna gy'obeera olabye okkirizibwa okutuusa amuru bil ma'rufi nabbi sallallahu alayhi wasallam jayogerako wano naye okukwata nti oli ku mission yagenda kusomesa ekyo kyaba walimu abawaayo obudde ne bakola batya so abaalabikirwa abakeera ku machange Allah abaguliddewo Allah nziguliddewo nedda munnange aho nyini Sheikh Habibu agenda kutandikira ku ta'liqat bi idhnillahi tabaraka al-musomo gafu guddako wafaqa Allahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.